I love you, mama. Agalanyo, mama. Mukyala superwoman olw'ensonga nti omukyala yakola ensi eno yonna. Tubaaniriza lunaku lwakutaano lunaku zomwe ziri 8 omwezi ogwokusatu lunaku lwabakyala. Happy Women's Day to all the women out there. Nange ndi bulala naye nga mwasize mutya gye musinza okutulaba atubaaniriza Lydia. Yeah. How are you? Yeah, Happy Women's Day. Happy Women's Day too. Ndi wano ndi bulala. Yeah, clever. Olowooza bulungi. Buza kuba tulaba. Okay, abatulaba bali ku Delta TV banange. Mwasuze mutya banyabo. Okusingira ddala. Kansumenti munaye mwasuze bulungi. Nsuubira busuubizi kubanga siri. Wali abatatu by the way true. Asobola kubanga challenges nyingi mu bulamu nga yayina ebyamukyankalanyizaamu. So, mwe abagiriko abasuze bulungi banange ekyo kirungi nnyo nnyini ddala ate abatasuze bulungi tuli wamu nabo. Okay, I mean. So, happy Women's Day to all the women out there banange. Lunaku lulungi lunaku lutuwa ebintu bingi ebyokulowoozaako bontegeera ate nga guno omwaka of course 2024 twatambudde ku mulamwa oba kitegeera so abali eyo ng'omanyi omulamwa gwe twatambuddeko simanyi oba bagumanyi tugambe nange nyinza okuba sigumanyi nga ndi wano tucelebrating Women's Day kubabuulira kubanga bubeezi. What I read about it is investing in women. Nti oba bakivunula batya mu Luganda okuteeka mu invest in women abakyala tubateekemu. Is that the right word? Yeah. It is. Kyabadde kya luzungu nnyo. Yeah, kyabadde kya luzungu nnyo. Invest in women, but I think it's the meaning of all of it. Yeah. Abantu banakutegeera kwoli tetunakute bintu bizibu tumulese wana ate ku makya olunaku olwaleero. Okay. Yeah, abatulaba mwena nze nassali Lydia akweza program ebintu bizibu. Okay. Buli lwamukaaga ssaawa 9 ekiro. Delta TV tukole. Bani abasinga ebizibu mu nsi muno basajja bambi. Abakyala. Tolinamu nti bakyala. Really? And olw'okuba nti ebizibu tubisanze nnyo mu bakyala kati ndaba omulamwa ogwa this year gugenda gukireetamu nti oba oli awo bwe tuteeka mu bakyala when we invest in them tusuubira okuba nti ebizibu ebimu basobola okubivuunuka nange babeera bampewudde otegeerabizibu by'abakyala obutabanguko mu maka especially so bweba otuludde obutabanguko mu maka Sharon olabira ddala nti singa abakyala bano tubateekamu eyo nsengemu gy'osobola okwogera nogamba nti bwe tuba tubataddemu bateekamu essuubi okwagala nesaba ssente newesaba ssente naye n'oba omutaddemu ssente omukyala kubanga omukyala omuteekamu ssente owonyaako ebizibu bingi apart from bino bye tugamba obwavu poverty it is one of them of course nti tulwanyisa obwavu naye ng'obwavu obutadde ku bbali bintu bingi nnyo byobeera owonyiza omukyala obutabanguko mu maka omukyala yenna aliyeyo nga talina kyakola I'm telling you abakyala babeerawo waka bintu bingi nnyo ebakyankalanya kubanga obwongo bwabwe bwonna buli awo tebalina ekintu kyonna kye balowooza kirala tewali bwe tutuuka mu kusomesa abaana mukyala wabanga talina ssente all the time mwami nafuuka mwami oba ontegeera mwami njagala gulayo ku bizigo mwami njagala ku sente ensiba enviiri buli kaseera babeera mu kwegayirira mu kusabiriza so at the end of the day ensobi zibeera nyingi ontegeera kaakati muteekemu olabe ensobi wagenda okikola omukyala twandibadde kati nga ffe abakyala naddala kati gwe nti olwichinga ku bakyala bangi ozo omukyala nibadde acelebrating ati olunaku luno nga ye omukyala era mukyala ki first mukyala kyalina ocelebrating olunaku luno kati ze nandigambye abasinga tulowooza nti waliwo abakyala abakimakinze nti bokaboka be balina okucelebrating olunaku luno nedda tekyandibadde bwekityo however tuba tunuulira kubanga batuwa essuubi bonolaba Nasali wa Sharon ng'ali ku mpewo omulaba buli lunaku ogamba nti okay bw'abanga yasobola obanga asobodde okukola ebyo then ate lwakinze kati maama ali eyo oba omukyala ali eyo ye ne waabeera nga teyasoma kimala nejjukira alina abaana we have these young women at school kaakati naye kiba kimuwa ekyokugamba muwala we this young women ali ku ssomero kati nti omanyi nti wadde saasa wakimakinga osobola okikola okimakinga naye still waliyo era abo ye talaba na TV ne gyali ali eyo tamanyi kikitambula mu nsi kirala tamanyi kikigenda mu maaso atelinga abantu bangi era olunaku olwaleero nandyagadde abakyala bonna bayige
one okusoma. Okay, reading. Okay. Kubanga fe culture yokusoma wano ntono nnyo. Yes. Abantu bagala kusoma. Kagabere mawulire. Ajasomako headlines. Agalekao. Kati ebine details zineno tazifuddeko obategera. So omukyala ali eyo ayige okusoma ayige okunoonyereza ategeere tambula etya ontegera kati abo bwe tuba tetubatunulire naye jjuke nabo bakyala they are women bino nti osobola obutamuta omunuulira naye nga alina kyakola eyo ekyamaanyi in the society oba ekigezezako okukyusa ngensi just temumanyi bumanya ngensi temumanyi kati wano betutunulira tutunulira abayimbi ne tutunulira fe bannamawulire kubanga abantu bakoze ki babamanyi but nze nkimanyi gye bali abakyala eyo mu byalo eyo bagezezzaako oba like obasanga mu bibiina by'abakyala golaba they are doing something oba kigane nga tetukoze ki so every woman should celebrate this oba oli mulema oba oli otya oba tokolwa ki ateekeddwa okucelebrating olunaku luno twali tuluselebratinga tutya. Do we expect flowers from our husbands? Should we make ourselves happy fe tubyetuuse ko bami bagenda tuwayo ebimuli nga tuli wano bakireete bakimpere wano ku mpewo. Okay, nandirowozeza nti not basically nti omuntu akuleetera ebimuli akucelebrating gwe kennyini obanga tenda kucelebrating nze lwaleero celebrate yourself kubanga gwe kyokola gwokimanyi oba ontegera Sharon then ate mu abalala abasobodde ku appreciatinga abakyala abalina kye bakoze that is abo be mumanyi celebrate them mubalage nti no bye bakola birungi mubisima ate birina kye byongera ku balala okay ojja tubeeko kusimu kusaya feddako wali otubulye gwe omukyala gw'omanyi nti ono omukyala akoze ekyamaanyi mu bulamu bwo oba mu bulamu bwa society gy'olimu oba ku community gy'olimu tubasiime nga bakyaliwo women have done a very good job wano mu nsi yaffe by the way mu nsi yonna women very bantu ba mugaso nnyo nnyini ddala n'olwekyo ojja kuba okuba essimu kusaya ddako obeere nga teekateeka lisiti y'abantu bo basatu bokka babiri bw'ojja okuba nga otugamba you are celebrating the day olunaku olw'abakyala olunaku z'omwezi nga 8 abakyala bangi mu ggwanga abaliwo but what makes a woman a lot naye tutandikire ku kisookerwako ekimaking omukyala nze nandigambye nti abasinga no so see Mother's Day. Yeah, it's a Mother's Day. Yes, true. People are confusing it. People are posting their mothers. See Mother's Day. Saying Happy Mother's Day. She can be the woman of your life. Exactly. Our 20th day. Nti fenna nange nga bwendi wano nandi agadde appreciating okusima mama wange because she is a woman. Yeah, true. And ye mukyalo oyo n'abasajja bonna go balina ku appreciating olunaku lwaleero naddala olinga mama waali abalala babasima nga wadde tebakola ki tebaliwo naye omukyala obuvunaanyizibwa obusooka obwo ng'azadde omwana Sharon ate era sijja kudda nti nsosowaza nnyo these single mothers. Yes, yeah, true. Kubanga bino ebyasingo bijja of course ng'omwana bw'azaaliddwa bwe bityo naye from the start omukyala ng'alina olubuto paka kuzaala omwana oyo tomanyi omuntu okubeera mu bulamu obwo nga tali comfortable ali awo tewali. It's another life. That's another life. Yeah, true. Ekyamazima tewali sente era tewali kyogamba kino kimala nsima omukyalo yakola ki oba kitegera so awo nawe twandisookedde naye ate ejjukira waliyo n'abatazadde naye nga bakyala bayira betulina honorable Kadag. We have women that are famous nga ate owulira nti tebalina abaana bali biological nga balina abaana be bazadde wano ku nsi basanze ontegeera so tukijja wadde nga tukijja eno nti okay abadde mukyala ayise mu buzibu bungi oyo ye maama wange naye ate tutya ne bano abatazadde abatasindise baana oba bwe batasaze bisonga babajja muki nga babajjamu abaana nabo nga bakyala balina bye bakoze ebintu bingi nnyo mu society bakyusiza obulamu bw'abantu oba kitegeera so ku side eri ne twabagambye leero si Mother's Day so ku side eno eyammwe nti tulina bamaama
batuzaala of course ekyo kisooka omukyala yenna obakitegedde azadde omwana so abo netuba appreciating of course buli muntu ekyo kyalina okusookerako alina maama we yamu obulamu namukuzana because I've seen single mothers bawerera abaana baabwe know that ebibuuzo byakomye wa senior 6 I saw abaana abasinga traininga ba single mothers bamaama bakoze omulimu omunene balabanga bali ku TikTok basanyuka olwa achievement gye baba batuuseeko and ekyo kyemulaba olunaku olwaleero waliwo ekirala omwana oyo oba oli awo kyayinza n'obutajjukira nga maama yakikola ki omukyala oyo yakikola era nga yakimanyi okitegeera wali ku ntandikwa ey'okumufuna muki omwana oyo so abo bonna abakyala of course buli muntu yandikoze ki badde abasiima then netudda ku side eno eyabatazadde nabo netubasiima kubanga balina kyebakoze amutuyinza okwebuuza kati nze ali ewaka am I not worthy okuba nti mpitibwa omukyala tulina this saying nti behind a successful man there is a strong woman we should talk about omukyala oyo ow'embavu yaliwa everyone is strong. Really? Yes. Every woman is strong. Every woman is strong. Wow. Lwakuba abakyala abasinga bekkiriranya. Okay. They teba allowinze omuntu oyo abali munda ali strong okuvaayo. Owantegeera. Yes. Sharon, bw'ogamba nti kati oba nze nasali bw'ogamba nti kati amanya kaseera katuuse. Abantu basobola okulowooleza nti olina ky'osobola okukola. Yes. And for you ng'omuntu beera n'ogamba no kino sikola ki sikisobola kkiriza Sharon ali munda muli eri yoyo Sharon ali strong oba kitegera muwe space aveeyo trust me ajjako tewali mukyala munafu there is no one so twenyomera bwerere ffe abakyala what men can do women can do nga lwaki tokikola gwe keera ku makya yensonga lwaki bagamba bw'obeera waneno ng'obulamu butambula bulungi ebyaddala oyinza obutajjaayo obuvumu obwo naye ebintu bwe bikyuka bwe tebabuzaamu lwaki kale oli omukyala yafiirwa bbaawe omukyala oyo yalinga bwaki ne bwaki naye omwami we yafa omukyala oyo buli kimu akisobola we have seen Dr. Mag Kigozi she's an example by the way until she lost her husband but she's still in business she's still keeping the dignity omukyala Mag Kigozi nti ye akyaliwo n'ekitiibwa kye after losing the husband kati ate husband oyo bwe yagenda trust me yafuuka mugumu nnyo kaakati tetulina kulinda ekyo kayinza okuba kati ke kaseera nti husband oba akyaliwo oba n'obanga olina omuntu akubeererawo olina okugyayo obuvumu obwo tuleme kwonoona budde okitegeera byokola kati nga husband taliiwo singa wabikola mu kiseera kiri ng'akyaliwo oba oliawo singa oli wala nnyo biki ebisinga otuputinga down ffe ng'abakyala nga tugenda mukumbulako ebiseera ebisinga ebintu by'omukwano love ya rabbi ekyo kyo kyoyo otegeera omukwano ng'ogulimu bizibu nnyo ate era nga togulina nabyo bizibu nnyo kati kaba kaseera kakwetegerera ng'omuntu abakyala beewe time Sharon mweweeko obudde musome ebitabo wega tusome kati waliwo omuntu Lydia nga ye nga nature ye you love okusoma you love reading naye nga ye nature ye si muntu musomi kati bw'oba nga toli musomi ffenna tekikowa kuyiga buli lwotambula oba okoze ki oba oyiga kaakati gwe ate nange saali musomi what inspired you okutandika okuba nga oli musomi kaakati nze abaana banchalengingangako abaana bo yes kati omwana nga alina ekintu kyayinza okugamba mugamba kino ate nga kipya oba kitegeera mami gugolinga nangugolinge so I was like kanibano kakasera kwagamba nasomanga naye si nnyo siwala era nga sikiwa nnyo time ate nga nayinanga obudde kakati obudde obwo abakyala babeeramu nga tebalina byakukola bafuneyo culture ey'okusoma nti waliwo ne adult education tewasoma nnyo you can go to a very simple school ne bakuyigiriza okusoma ate nze nasomako nabo abantu abo bamacuwa tabayitanga bamacuwa nalikola senior 4 nga tulina bamacuwa kati bamacuwa bantawanya nnyo sigenda kwerabira omukyala bali bamuyita Chantal ng'ajja basomanga evening nga wajja ayinza okunoonya dormitory yonna nasali oli luddawa
kusoma kwange byonna nali mulungi but I was more in mathematics. Okay. Kati bamachuwa nga bayinza okunoonya obayambeko so ne mudiscuss nga ne mukola kino ne mukola kiri naye machuwa nga yasazewo Sharon okola ekintu kati kyekiri ti mu biseera biri obayinza kuba benyooma kati natuka akaseera kano kino kyetaaga machuwa n'asoma ebitabo alina okuddayo abaana bamwagala Mr. amwagala oba kitegeera naye n'asoma n'afuna kyeyajja okukola ki okukima so bweba obudde bwe twonoona kati omwana akuchallenges n'ogamba ana netaaga okuddamu okukola ki okusoma obitabo nina obbiwa obudde. Yes. So education nematalinga nnyo erifa abakyala, should we consider that? No. One time nali ku university eyo nemuza omusomesa tuli ku investing in women nemuza omusomesa nti education tugiteekamu ssente. We are investing in education. Yes. Naye tulabye abasomyi bangi nga tebafunyeemu. Yes. Kakati ssente zaffe zetuteeka mu education really zitugasa. Oba tuziteeke mu business. Oba tuziteeke mu bintu. Yanga Lydia mpa more time. Nja kunnyonnyola. Naye nga kintabula. Otasireko bangi oluusi ne batumalamu amaanyi. Yes. Nolaba nga amaze osoma ali ku kkubo talina kyali ali awo. Abaana banywedde omwenge, abaana tebategerekeka. Naye mu bakyala mu baana abato bwe tumuteeka mu ssente zaffe olunaku olwaleero ekiswali. Otegeera omukyala asomye kankubulire asobola okusinga abasajja nga baabo ng'obatadde mu society. Omukyala omu bw'ati asobola okubiitinga abasajja bangi okukyusa society ng'asomye. Wow. We have seen women, tulabye abakyala nga bafuga mu bitongole ebyenjawulo nga ba leaders mu bifo ebyenjawulo. Honorable Speaker yekka, you can clear example kati gwe naye ali ku TV gw'omanyi Naalongo mumumanyi mwenna. So she's a woman naye afuga abasajja like she leads yabakulembera n'olwekyo naawe ali ewaka omukyala ng'okyenyooma osobola. It's investing in yourself naddala. Tuleme ndowooza kulowooza nti someone should invest in us. Tulinde abantu batuteeke munawe osobola okweteekamu to change your life to come better. Atugenda wumulamu tugenda komawo naye nga meteekateeka essimu wetukomawo ojja tukubirako tunyumyemu gwe tugambe gwe abakyala b'omanyi ku society yo ewaka eyo mu bitundu oba b'omanyi mu Uganda they have made it and they inspire this generation Monday. But twagala okwagaliza abakyala mwenna mu ggwanga abakola emirimu gy'enjawulo. Tulina abakyala betugulumiza ennyo bana bali mu high offices. Netulabira bana abakyala abakola gino emirimu gya bulijjo nti ate babeezaawo ensi eno nti ojja kuva eri mu ofisi ojje no wansi onoonye kasooli togenda onoonye ennyaanya n'obutungulu. So twagala nammwe beebaza olw'omulungi gwe mukola n'okwebaza abakyala era abeewaka kubanga n'olabirira abaami bano nakyo si kyangu Lydia okulabirira omwami mulimu nosanga nga wafumbira omwami nga mutono bw'ati but after like 2 to 3 years ng'omwami ali bulala so gaba maanyi go kati gw'omwami waba ovudde ewaka olunaku olwaleero genda ne ka sweeti omugambe munange you're my woman, you're my strong woman, you're the hero I have. Should learn to appreciate them I think. So nga tu celebrating abakyala olunaku olwaleero ensonga nnyingi naye abakyala tufunye ssente because tukola wetumala osanga omukyala nga alina obuzigo bwe yazimba ennyumba ze ziriyo naye ng'ali mu bufumbo bw'omwami we atime neetuuka nga ssente nnyingi ng'alaba obufumbo tebukyalina mugaso mu bulamu bwe. Of course abakyala bangi like bwe batu include nze otwadde emirimu netufuna belonging netufuna ebyaffe kati era bavunulira ebiseera ebisinga omuntu nga tali committed kijja nnyo okuba nti batali committed kitegeera kaakati egyo emitima eminafunafu emitima emiyabayaba egyo kyokka ate ng'oba ofunye essente already negimuleetera okuba nti alaba oba afunye another class. Kati bafuna another class eyo jjukira ne gy'obe oli emikwano you know ofunye abantu abalalalala kaakati obuzibu buli wano eno mu kuba nti sijagala nti babeera bakuwabiza kubanga oli muntu mukulu okitegeera wagenda n'ofuna ogwo omulimu abasinga mbalabyeko nga begayirira abaami abakyala banange nzikiriza nkole banange nkole kibiki abasinga bakola n'endagaano ng'omwami amukiriza ogenda okukola ti mukyala wange nkukiriza ogenda okukola
njagala okomewo wakasaawa ne bawandiika mbirabyeko njagala okomewo wakasaawa emu nti byonna nja kubikola omwami gwolina okumufumbira emmere you know oleme okusula obuvunaanyizibwa ki obwo naye kigenda abikolako at the beginning awo nabikola kati gye bikomekereza eyo nabikola bintu bikyukidde ddala kubanga omuntu ono nze mbyogera nnyo nenga kubanga omuntu ono oyinza okuba yesu obadde omwagala naye tewamwagala kimala Sharon omuntu ng'omwagadde ekimala tosobola kukola nsobi okitegera lwakubanga n'abasajja abamu ate omukyala wagenda okukola ebintu ebimu babyejjako ne babirekera abakyala batugambye tuteekewo sente z'akameeza leero kubanga lunaku lwaffe batugambye leero tusuubira akameeza mwe mukateekawo kubanga it remains there tusobola okuziteekawo ezo kameeza naye ate leero abami bandituwadde nnyo kubanga ng'ogyeko bano abakyala abasuula obuvunaanyizibwa oba obufumbo obumenyese kubanga bafunye emirimu egy'okukola kubanga bangi bafuna emirimu ne bafuna abasajja abalala ne balanga ono takyasaana bagenze obufumbo bumenyese abaana babalese oba abaana babatutte kati katwogere ku bano abasobodde okukimeekinga nga wadde bava ewaka ne bakola obufumbo bukyaliwo ekitegeera ogw'omukwano gukyaliwo ogw'omwami n'abaana oyo abeeramu yo strong woman yoyo tulabyeko babi we have pictures of zaba abantu getwogerako wano bigenda kuba ebifaananyi bino bitambula example z'abantu nga bano atulabye babi ne Bobby nti she's still a woman she still plays her part kale ffe eno kyetulaba olayinza okugamba naye kati ffe kyetulaba eno nti olaba babi wabeera Bobby abeerawo bonna nga bali smart nga banyiridde so I think bano abantu batuwa ekifaananyi ekirungi so we have the list of pictures jakuba bitambulawo nga twogera wano eby'abantu betulabirako abali eri waggulu neno wansi tulinayo bangi nabo tujja baleeta so basuula obuvunaanyizibwa ate wadde mulabye babi temulowooza nti nno ye talina kusomoozebwa kwayitamu those are strong women omukyala yenna abeera n'okusomoozebwa naye najja mu maaso natulaga face nga oyo mute abeera mukyala oyo ali strong kubanga byonna biyiseemu naye ate eno mwe ajja abalaga ekifaananyi kirala ekirungi ekibalaga nti you can still be in marriage and be happy and look good tekitegeeza nti you can be busy because I understand she's a busy woman but she's always at least looking good bashire so abantu baleme kudda eyo babalabe batulabe balowooza nti ffe tetulina kusomoozebwa kutukolaki naye obeerawo nogamba bw'opimapima mboti nowesaanidde kino tekisaanidde obufumbo buno buli so important eri abakyala nti they must maintain this because most women wafuna ssente alaba nga obufumbo tebukyali important agamba I can start my own life get my small boy somewhere and have a life by the way ekyo kyekiriwo olunaku olwaleero these mubayita smart wires abaana balikola ssente kyonoonye nnyo abaana bavubuka obubone bulbwabo abo abavubuka abo obategera eza Shafiki wakaba ssente mugambwa okwabira ki abakazi banoonya just buno obuvubuka obuto nontegeera naye kirina we kituzza ffe abakyala kati ffe abakyala ng'ate oli muzadde kigenda tuzaayo mu kusoma tuzeeyo eri tusome kituvuga nga kituzaayo omanyi nga moto yaffe ku university nga tweteekemu so tweteekemu bino ebintu ebigenda tukyusa okubeera abakyala abali better ate nze njagala nnyo abakyala abagezi Sharon sagala nnyo era wenna omukyala abulabulamu we nti mpulira sisanyuse but of course wadde nga bangi waliwo abasomye naye ate still amagezi olanga bebakola tebibajaamu katutulawo newobuuza nogaba nanye ese tufuge tutwalawa okitegeera ke kaseera nno omuntu atulaawo omukyala afumiitirize weewa obudde buli kyogenda okukola kirowoozeeko omulundi ogw'okulala tokera ku makyalo ga kati ngenda kukola kino abakyala abasinga obusungu nga we tugambye nti ebintu bya laavu bino biki omusajja akoze kino kati because of ofunye obusungu togenda kulowooza abantu abasinga bafunye akawuka ka mukenenya kubanga tebafunye kulowooza kwa mulundi gwakubiri tulina example ennungi ey'omukyala Irene Namatov she has stood in her marriage I don't know if I have a picture oyo omukyala yandibadde example eri nnyo because
if she tells you her story n'obiwulirako ogamba tenze nkaabya kajanja tewali nakubuulira ebyo byo tubadde tubimanyi kuva mabega tukuze tubiraba n'oba takubuulidde story oba naye omukazi ali strong yate ze mutya n'omutya batono nnyo abasobola okuguma paka kweyo level batono nnyo bo batono I socially Matovu ng'agamba nti yayogeranga naye ng'amugamba ku challenge eziri mu bufumbo bwe naye n'atuuka n'alaba nga kanveeyo ye n'akita naye ng'onaamugamba kwatiriramu sigalayo n'akwatiriramu n'agamba ye bannange kiki naye n'ata naye yasigalayo ate nga kisoboka okuba nga ate ebyo byali worse than ebyono naye nga ekiyinza okulemesa abantu okugenda mu maaso n'obufumo zekye nawe kyokka kuba kutingana singa mutuuka kweyo level naye bwe muba temunnatuuka kweyo level nga muyina abaana bane mukwatiririemu tewali kyanjawulo nnyo kiri awo ojja kuva ewa Amani ogende ewa Lameka nga bebamu ate Lameka abeere mubi nnyo n'okusinga Amani n'okusinga oli kati oba olaba abamu bagezezzaako okugenda walala at the end of the day obasanga baddayo eri gye baava obufumbo mulina kubuvaamu nga ddala mukooye ate obufumbo olina kubuvaamu ng'okooye ate ng'oli musanyufu yeyeye like bw'okoowa nogamba mu butuufu Sharon ono omwami kuyanga mukooye give yourself time ng'oli naye otuuke kussa eri muyisa muganda wo oli muyisa brother wo I say move your mind abanyo ebyo omukazi bamugamba we divorce omukazi n'abuukabuuka n'asanyuka n'agamba you can even be happy when you're divorcing your man kati bwe mutuuka awo trust me buli muntu gy'agenda okugenda agenda kuba musanyufu ne bewahaga wo bye wish you well ne bava ku ddina buli kimu osobola muwishinga well mu buli kimu ate na ne gy'oba oli toyinza kubeerawo n'olya nti oba yafunye obuzibu nekitakosa gamba ne omuntu oyo njagala abeere bulungi okitegera naye nga mubi ne byalavu mwetadde peacefully okitegera obufumbo otyo n'obuvambo otyo naye bonna bavayo nga beekabyakaabya bakaba biki biki awo baba tebakooye okitegera baba jasi balemeddwa kuhandolinga kizibu kiriwo mu kaseera nagamba kagende mpumulemu baba bagenze kuwummulamu abo naye baba tebakikoze tebakitadde so kyala tulemezeemu mulindemu omukyala nibadde ainvestinga kyenkana ki mu bufumbo cause kati ekitukola ffe abakyala bufumbo women at the end of the day you need to get married naye obufumbo buno butulemye nnyo tugenda kwetolera nnyo awo katono then today ate era eri mu business obufumbo butulemye nnyo one tokasanya abasajja naye n'abakazi tebalina mpisa abakyala tebalina mpisa ate otukubye gwe waffe tebalina oba twalese mukyama ndi mukyala naye atize njogera ebiriyo sigenda gamba nti kubanga lunaku lwabakyala anti obadde olina otuwaanawaana sijja kuwaana kubanga wetunaawaana abantu bajja kutegeera bintu bino ate bino ebintu by'obufumbo tebiriiko muto tebiriiko simanyi mukulu biki wano kisinzira gye bakkuliza gwe ng'omuntu ekyokulala obwongo obwo bulowooza kyenkana ki otegeera obwongo simanyi kale naye nze obwongo bulowooza kyenkana ki tani kirala ndekiteeka nnyo ne ku baami okuba nti abaami baagadde nnyo bana bakyala kubeera waka abakyala tebalina bwongo okujjako obwongo obulaba movies amanyi akazanyo okuva ku delta kabeerako ssaawa meka bwava ku delta n'ateekako awalala kasaawa meka obwongo bwonna bwetololodde awo otegeera balina ebintu byebanyumya nga gwe tobimanyi nze nga sibimanyi mukakati oba ebyo byebiki because ze sina bwobudde okulaba movies okitegeera njagala kiddako kaakati bano abakyala abaami batuuka kaseera ne bakola ebintu kubanga abaami baba creating the space eyo ya bwongo kubeera awo dormant tebalina like simanyi nfiiriddwa simanyi mwami mpa ssente simanyi mwami mpa ssente mwami nafuuka njagala gula always mpayo ssente za always otegera ebintu ebyo mwami taliiwo abaana bafunye obuzibu still you're waiting for mwami otegera naye nga waliwo abasajja batadde abakyala mu embeera mukyala wange mwagalawo simanyi abeerenga kimuli simanyi biki ebintu ebikyakola bimuli for what ogenda keero nkyoveewo abaana bagenda kusurvivinga bati oba otegeera kati n'abaami nabo bakozesa nnyo obwongo ontegeera but instead of kubanga bo baganye okutegeera abakyala buli kimu mwami abaami abagamba nti nze nasali njagala omukyala buli kimu aza kimuwa
For them they do believe omukyala aliwo okuweebwa. No, ekyo kirala. Okuweebwa kirala. Naye bano abaami abagala abakyala okubeera ewaka bayagala just bafuga bo nga bwe bakola ki? Nga bwe baagala. Omukyala sobola nga okola naye omukyala kyaliwo okufugibwa. Okitegeera? Bo they think omukyala aliwo okufugibwa. Naye kye babagamba nti you're the head, you're going to control. You're the head, you're going to control. Naye ogenda controlling otya. Okay. Mulekera controlling abantu nga olwo kye bayita effuga bbi. Mulekera controlling abantu mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa. Abasajja. Okay. Mulimu abasajja baziza abakyala wansi. Tukirize tugaali. Okitegeera? Oyo simanyi mukyala omukolo wabeera waabwe n'omukolo bamuvuga buvuzi. Ne bamuteekako n'abamukuuma. Waliwo oli omukyala oba omujjukira omuganda wa Rema the cousin bwe baali baawasa nga bamukolera amaka. She died. Omujjukira nga alina cameras, alina buli kimu mu nju nga tatambula, alina emmotoka, alina everything. I used to admire that life. I used to. But when I started working, I realized it was not a good life. It's a good life. Tulabeko n'abalala babikolera abakyala naye nga bakyala nga bakola. Oluusi kiva mu ntegeeragana. Olulala abakyala ffe bwe tufuna abaami. Nze nagamba nga njagala nnyo Mukama ampa omwami nga nsinga obwongo kuba ndi bwongo. Naye oba oli Mukama ayinza okujja kubanga kyensaba. Saagala mbeere wa bwongo nnyo kubanga nange kindaga nti ate omwami mbeera mukakanyiza wansi. Nga mukakanyiza sikyagala. Ontegeera? But kubulira ebigambo bino omukyala omugezi yeetaaga omusajja nga mugezi. Lwakubanga era osanga omukyala omugezi ng'obugezi bwe tebumulekera kuba nti ate asisa omusajja wansi. Ng'asigala mugezi naye ng'ekitiibwa kye ky'omwami asigala akimuwa. Ng'obugezi buno bugenda kubayambako just kugenda mu maaso. Omukyala omugezi weetaaga omwami omugezi. Omugezi akusingako obugezi. Bw'oba tomufunye fuga nnyo obugezi bwo. Tobumulaga ate ye bukolere no mu basharoni. Bano wotuuka wali respecting fuuka na musiru gyali. Fuuka musiru gyali. Kati ekyo ekikuleetera okuba nti weemanya omanyi n'amaanyi go we gali then n'abantu abakuli okumpi. Abantu abakuli okumpi abo nabo obamanya ensi ojja kugitwala maaso bulungi. Wow, tugenda mu mulamu naye before we go Lydia, abakyala abatazimba baami. Tuwulira statements ezo nga relatives and the friends around the judge women. Nagamba naye omukazi oyo tazimbye musajja oyo. Obuvunaanyizibwa bwaffe eri abaami ng'abakyala nga twekubamu tooki nga moto yaffe weeri omwaka guno to invest. As we are investing in ourselves n'okuinvestinga mu basajja, omukazi azimba omusajja abeera atya? Because some men are not willing okubazimba, to be built. Yes, like seriously. No. I'm talking on behalf of women out there. Ebyaddala Lydia. Yes. Briefly as we go for a break. Naye nga ffenna abaami n'abakyala tewali muntu atayagala bulamu bulungi. Tewali. Ontegeera? Kati bano abakyala be boogerako abatazimba baami ogenda kwesanga kituzaayo ku bwongo bwaffe. Kusoma. Lydia tugamba tusome bannange nze saagala kusoma. Bwe tuba tetusomye tuyinagana amagezi aga bulijjo. Because osanga abakyala abalala bangi nga tebasomye naye nga babayambye abaami. Oba kitegeera? Amanya agamba nti twagala kubeera kino, twagala kino, twagala kiri. Naye abakazi bano ba club kweyagala buli kaseera. Temujagenda maaso nga sente efuluma. Waliwo ogenda okusanga sente efuluma si gy'oyingiza. The women abatafaayo. Tamanyi musaala mwami gwafuna wadde nga abaami abamu bakweka batera okweka emisaala gyabwe. Nga tajja nagamba afuna 2 ng'afuna miliyoni ng'emu. Okitegera abaami bakweka emisaala naye kale n'owaba akwese mufuna akadde ne mwogera kiki kye twetaaga. Sharon buli mwaka olina okubuuza omwami guno omwaka kiki? What's the diary egamba ki? Plan egamba ki? Vision book wateeka mu. How far, what have we achieved this year? Kina bwekitwema guno omwaka katupushinge kale next year tukifeeko. Nga just omubuuza ye mutusoma naye ng'olina support gy'oteekamu ng'omukyala. Ate kakati bano twogera ku bana bakyala katwogere ku bano. Homestay.
ba housewives aba babira waka talina sente naye obwongo katugako yalina obwongo asobola okugamba omwami nti omanyi tulina okukola kino oba kitegeera omwami we wasemba mugamba ddi nti mulina okukola kino bannange batugogola bwongo tugenda wummulamu tukomewo ne Lidiya omwaka guno mulina kukola ki era mutuuseewa omukyala maanyigo gwalina okuempoweringa omusajja kale olunaku lwakutaano olunaku lw'abakyala tuli mu kujaguza olunaku lw'abakyala mu nsi yonna. By the way, it's International Women's Day. We are celebrating our day nera motto y'omwaka guno eri invest in women. Ekigambo kinjagala okipronounce nga naye kigaana bakiyita kiri ekirala kye bataddeko invest in women and that's AC. Let me read it here. Let me try pronouncing it. Museka. AC. This bulungi. This. International Women's Day. Ekyo. Mukiwuli. Ekyo mukitegedde kati soya kyogera nze. Kati eno accelerate. Gitwale nga acceleration. Nga ogera ku mmotoka ngo. Ku mmotoka. Kati oba kugamba nti accelerate linnya omuliro. Okay. Yes. That speed. So we invest tulinnya omuliro to process. That's the process. Pronouncing kye kizibu so ye moto yaffe y'omwaka guno gye tujjadde. Abalala bataddeko inclusion for all. Inclusion for all ono ategeeza nti nakitegedde nga creating a space for all the women. Okay. Oba mukyala ava eyo wala nnyo oba mukyala wakula ki oba atya let us include them women mu mirimu egisinga mu mirimu gyonna. I saw a woman awebusega ku mafuta ng'ayita taxi. She's a young girl looking good naye ngamba naye n'omuwala nga mugumu like muvumu yali ayambadde smartly ng'ayita taxi ezigenda mitiyana wawa freely looking beautiful ali awo kyekyo kye twayogeddeko oba mwina nemukalaeka video nga tamanyi the strong woman in her yavaayo oba kitegeera naleeta obuvumu obwo nagamba mumanyi nze buli mulimu gwonna ogujja ngenda gukola kakati nekituleetera eno theme inclusion for all nti n'abatakisi abo bamuwa omulimu They gave her a chance. Exactly. They created space for her. Oshiraba. So, abakyala bonna wadde batuwadde batu including era ne tufuna belonging. Omanyi omuntu yenna atayina waagwa kintu kibi nnyo. Kakubeera okuzaalibwa kuno era kigende mu bakyala abazaala abaana ne babakweka bataata baabwe. You're not giving a belonging to that girl or a boy. You're denying him access okufuna belonging eyo. Lwaki oba okikola? Okitegeera? So they've included us but creating the space emirimu bagituwadde then nekikuddira gwenga gwe. Otegeera? Bagukuwadde baagala te naawe okole ekyo ekikusuubirwamu deliver ekyo bakusuubiramu okola ki nga ggwe omukyala. So bino byonna tubikola oba babitukolera kubanga balaba nti oba abakyala abantu tebabawadde mukisa. Tutunulira nnyo obutabanguko eyo mu maka abajo bannange kiki ekiri mu maka kiki ekiri mu bufu. And it goes back to women era. It goes back to us. Okitegeera? Ava maki abantu bagenda tufaako yes batuteekemu ssente but are we ready? Fenga abakyala tulwadde okukola ebyo abantu bebasazeewo okututeerawo n'okutuwa obudde. They've given us a belonging here. Tukoze ekyo ekitusuubirwamu like your delta. Yes. Mukoze ekyo ekibasuubiramu ng'abakyala oba nedda. So batwagaliza kati naffe leka tukole ebyo bye batusuubiramu. Si kwesaasira nti banaye nze ndi mukyala saazuuka ssaawa 10 za kiro kujja kukola golokoka. Exactly. Sisobola kutambula genda mungendo mpanvu kukola bintu bizibu kunoonya abantu balina situation. Okitegeera ekintu ekyo? Ogamba kyonna kyogenda okusanga mu bintu bizibu nja kukikuba oba ntya oba ntya. Oba kufuga amafuta kuva waka paka bombo wawa munda yawugo. Tumalirire. Because kyo tugyetaaga. Ogenda mugamba otya yakuwa omulimu. Nti munange nze ndi mukyala. But he has included you. Because obadde okyetaaga ng'omukyala. Oba ntegeera. So abantu ababeera nga batufuddeko
ndeka naffe tukole kyekikola kye batusuubiramu ekyokulala abakyala kwagamba buli kaseera tuba twemulugunya. You're not appreciative. Exactly. Tugenda kukoma ddi kubanga bakuza batugamba tuli bambejja tulina okusanga ebintu ku silver plate. Ebyo byaggwawo Muntegera Sharon. Kati ebyo biba byaggwawo because ensi ekyuka bintu bikyuse nnyo. Bajjajjaffe bino tebyaliwo. Bajjajjaffe batulanga waka abasajja ne baleeta buli kimu oba kitegera. Ne bagulira ensansa ne baluka emikeeka ne bazifumba. Weegiri olunaku lwali tebikyaliwo. Abakyala batandika okukola emirimu gwe waka. Do we find tubeera excited bwe tusanga eno ebweru? Some abamu bagesinga so excited. Kati abamu excitement eyo bweyitirira esobola okukozesa omuntu ensobi. But ate era kituzaayo. Abantu abamu twafuna abasajja nga tuli baana bato. Naye olw'okuba abasajja baali balungi nga babuvunaanyizibwa bafunanga obudde bakusomese. Ogenda okufuluma kyogenda okusanga ebweru eyo nga si kipya. Togenda kubeera excited n'obuntu nga togenda kubeera so excited nga bakikugambyeko eno so bw'ogenda wabweru eyo osobola okusanga embeera bwekine bweti olw'okuba ogimanyiko togenda nafuna buzibu. Oba ntegeera abakyala abali abalina abaami abagezi mulina omukisa n'abaami abali abalina abakyala abagezi muli ba mukisa. Like omuntu omugezi omubuli ekintu kintu bwekine bwekiti yakiwedde oba yatona baana kumalayo. I've got it. Tukikole. Let's do this. Oba ekyo tekisoboka. Lwaki tekisoboka? Because of this and this and this. Women, do we give men tuwa abaami baffe platform okuteesa naffe ng'abakyala? I think abakyala still bantu olw'okuba nti abakyala baganya abaami baabwe ebiseera ebisinga bakola ebyo ddala ebyetaagisa. Bagezaako. Tewali n'omukyala asobola kuva mu kintu nga tagezezaako. Okitegeera? So ebyo byonna babikola. Okuggyako ng'era ofunye oyo mulalulalu gwomanyi gye wamusanga. Oba okiraba. Kubanga muli bushawo n'omukyala agenda okukola ekintu oleme kwewuunya. Bakubuuza wamugjawa nti namugja wali eri. Abazadde abalina abazadde baafa ndi muto yakula naani? Nze nakula byange. Ogenda mugamba naye yakula bibye. Nga yakula bibye. Ng'ebintu ebimu byagenda okukola togenda kumunenya. Kati gwe ne kikuddira ng'omwami. Nti omuntu ono oba omwagala tandika omushepinga omuteeka mu layini okola ki gw'oyagala. Naye abakyala tuwa abaami platform eyo nti make me what you want. Do we give that platform tugiwa abaami? Nakufuna katugeze nga oli musawo nagamba katigenda osome okusiba enviri. Nga yakola kyala bakyasobola okuba nti asobola okwafudinga okukolera saloon. Nenga gogamba nze nasoma busomesa sisobola kuva mu nnoni kudda mu mutwe gy'abakyala. Kakweka story, my own story. Omwami yanfunanga nakama senior 6. Yes. Nalikola my last paper ngali ku gate. We yakufunira. Kati naga boyfriend. Oh, okay, yes, true. So amanya nti maliza paper zange. Olunaku eruti. Senior 6. Senior 6. My last paper yali ku gate. Noza yaje twakayingira na paper. Oba kitegera. So I got that person. Nembera naye. So I had my firstborn mu vacation. Okay. Yes, senior 6. Ate nembala ne mfuna mwana omulala. Naye this man yampa chance nagamba manyi olina okuddayo okusomera. Lwakuba lwaki ndese no story kubanga ekyo kyoyogerako yanjagaliza course nze gye nali saagala. Kyembadde mbuuza nti do you women give men chances? Nagamba I love that. Kakati namba guy nakola PCM ne stroke nga icon. Comme je wakola ku HSC. Yeah. Sciences. Noziyita. Namba listen ndize nekola pharmacy. Aba family bajagaliza nnyo obusawo. Naye we natuukawo omusenya fo. Biology by the way namukola bulungi. Naye natuukawo simanyi basala ebikere biki. Naye mmemme nafu nnyo. Nga ntya nnyo. Nga no kankole PCM. I think bajja kumpatiza nkole pharmacy. So ngenda ku ekyo. Kati omwami atuuka gamba gwe Lydia nze njagala kola business yange biki. Njagala at least obeere ne knowledge in business. Nekinkuba nno. Bwagala kusoma busawo yakugamba. I wanted to do pharmacy. Yes. Kyankuba. But nengamba okay, let me first give come a chance.
So I went. Nosoma kyali ayagala. Nesoma kyali ayagala. Surprisingly, wakati nali nina wendaze okolera one of my sisters akalango. She was working but in a business surface somewhere. So tugenze somewhere okola akalango. Kati olinga ngamba magala togala kalango bichi nangamba but tusobola okuwa talk show. Noyogeramu ebintu. Namaga fine. So nengenda n'ekikola. Musajja yagamba mugambe you girl ngenda kwetaaga wanene. You can do this. Asobola okubeera presenter for Mulungi. Nga really? Nikinyingira mbongo. Kati bwe nali nkola course eri, I went for a certificate in mass communication. Okay. Nga tamanyi Mr. Ngamba okay kati eri pharmacy oba yagana kati kankole eno. Nali njagala nnyo radio. Naye not to that extent nti ngenda kukola ko biki. Yes. So nakola kakosi nga tamanyi within yecho yali ayagala. Of course nekimaliriza nga nekino kifunye. Kati wetwatukawa onoonya emirimu. In fact, the radio bampitirawo, then the data people basanga your radio. Kati nkulaga nti wali teyawuliriza nnyo. However, yali amanyishe nali neetaaga. Yeah. And you respected him, no? I respected him. Kati akyala kyekitulema ekyo. I respected him. Nengamba bino ebyokusoma tebiggwaayo. I always go back and get what I want as long as nina obulamu. Okitegeera. Nekola kyali ayagala. Of course nasanyuka. Ontegeera. So, tuwengako chance. Tubawengako chance. Abasajja. Ontegeera. Oba oli awo asobola kuba nga alina kyakuteekera. Yes, agamba ajja kusobola okukolera saloon genda osoma. Kubanga baagala nnyo kyekiri. Of course baagala basigale nga basajja. Afuge. Ontegeera. Afuge okole kyakola ki? Kyayagala. Naye ffenna tukkiriza kubanga twagala kye tulimu kigende mu maaso. Yeah. Okay. So meaning we should learn to respect our men however much wagamba noba gwe ina kyoyagala. Soko okole kyakusabye. Yeah, bwe mutuula ne mukyogerako n'olaba nga insistence nti njagala kiri. Muwe chance. Otegeera? One, osobola kuba nga omuzadde mu abaana nga yoyo. Ate naye kyakutegekera sometimes kisobola kuba nga kiri better. Yes, true. Yeah, tubawenga chance. Wow. So abakyala abali twabami baffe chance tuba nebye twagala bingi nesi bwe tulagala nti oba olina okifunirawo essaawa eyo. So she told us her story and I believe ajja kusoma obusawo bwe nga waabwagala kozi yakola kiri kyomwami kye yamugamba. So abakyala tujaguza olunaku lwaffe olunaku olwaleero naye nga abakyala bangi abakimakinze mu Uganda. I want us to list the few women. Sharita n'obanga omugjeeko nti tumumanyire ku TV biki asobola okubecominga a star mu bulimi. Yeah. Otegeera? Ndaba nga ateekayo olusuku nga maanyi ku status n'engamba yalabe. Asobola okubeera star mu bulimi. Buli muntu yenna asobola okubeera star. Mu buli kintu ky'obalonzemu nti njagala kukola kino. Buli kimu okiteekamu amaanyi koza wasobola okuba nga waliwo omukisa abantu abasinga babadde ba stars because of talent. Yes, true. Then let's look at those nga si talent. Nga balina ebirala bye bakola. Okay. Yeah. Stars. So she's one of media personality gwe tugamba nti she has done something in the media industry. She's a mother nga tugambye, married, business, a TV personality. She's known, she's a celeb, I would say. Naye tekyamuggyako biri byakuyiiya ate mu kukola mu bintu bya so. And do not think nti atambula olugendo nga oluguudo luli straight. There are wrangles. There are ups and downs, but she's always on. Alemezaamu. Byayitamu eyo ng'omukyala asobola okubiyitamu. So temuddeyo kwemala mu maanyi. Let's look at Faida Nakazibwe. She left TV. She left TV yali abadde akoze mawulire ebbanga ddene. She left TV after her being one of abantu abakyala bosobola okugamba nti she has done akoze agaseeko file. Yes, there's an impact. A positive one. Yes, not sure. A negative First of all, one. betumanyiko biba bitone eri bano abantu ne baba n'ebintu bingi be baba bateekako amaanyi nga bo. So teweegomba kuba nti okubeera owakabi onasooka kubeera ku TV, kubeera ku radio, kubeera minister. Waliwo abakyala abalima nga mukyala Lubwama abalunda enkoko. She's doing good. Abakyala gye baliyo just better like abantu okubongeramu. Just people to empower them. Oba kitegeera bongera okwetegera n'okwekkiriza. Abantu abamu ku mirimu. Abantu abamu ku mirimu eyo batunuulira abakyala era ne bawa abakyala akakisa. Kubanga ffe
singa omuntu akuyita nakuteeka mu ssente ze abakyala bakimanyi tetula ku misusing funds ng'ogyeko bino ebyamabaati abakyala batuswaza abakyala batuswaza nnyo okusaija ey'amabaati koga kyatukola bubi nnyo naye nga ffe bantu be batunuulira laga kati oyo Sharon mutadde wali kimanyi ssente zane zigenda kubeerawo okitegeera Sharon mutadde somewhere kimanyi abakyala bagenda kuganyulwamu mu Sharon otegera ku katono ako kafunye she's going to share abasajja kye batakola abasajja kye batalina so abakyala bali eyo tumekwemala mu maanyi kyenkola tumulala kisobola jayo kiri kye twogera nti the strong woman in you otegera mujje asobola okuleeta omuntu wano eno n'afuuka sitanga has made women out there ngoyiye afuuse wakabi ku TikTok naye nga kimufudde obwakabi kuvaayo na expose nga kyasobola okukola omuntu ow'omunda n'avaayo namuga omanyi ke kaseera kanene tusobola okukola kino nakkiririza mu muntu oyo ow'omunda naga okay tukikole waliwo abakyala betutunuulira kati abalunzi nga bo balunda nanga ayina enkoko ze ayina faamu ze ziri nga ye abeera eyo mu nkoko ze mu magi naye nga naye akimekinze so tetugenda kugulumiza nnyo bano abakyala abali waggulu buli kiseera nedda naawe mu mulimu gw'okola osobola okufuukiramu owakabi naye afuusa atya owakabi mu mulimu ogwo kati okufuuka owakabi mu mulimu ogwo asooka ogwagala ennyo bulungi ng'ona ogwagala ennyo ate ogezaako ogwagazisa abantu abalala that is when abantu bajja okukulaba bagambye omukyala asobola n'okutusomesa kino bwekino bwekiti naye bw'obikola noddeyo nosirika notawa abantu balala chance kubanga bategeera nokyala tuyiga okwagaliza abakyala bannaffe musharinge abantu mubabuulire abantu mubasomese waliwo omukyala omu yasesa alime yonna kati namusanga eyo nga nange ngenda mu nnimiro zange naye nga namusanga ebyo yonna kati nga mufunye nakati amwesitulira kwega buli kimu ekyo nenga wano y'omukyala ono lwaki tafunayo ko omukyala n'amwetikirako we namugoberako okusanga wasula I was like this is your house yes this is my house I'm a single mother enyumba nze yagize kwega ngoya story eno gamba waawo nangamba naye twafunamu okusomozebwa abakazi nabo bayita abayigirize simanyi kulima zinimba tebayagala like bashitunuulira ng'ekintu ekitono guys abakyala abali eyo muleme okunyooma abantu bafunye sente mu bitu Sharon ebitategerekeka omukyala ng'alondalonda obukebe nagamba anze nzimbye n'ennyumba oli atunda ffene wa 5 ng'akugamba ebyo gamba really otula kusigino kya kasooli wa 1,000 olina emizigo nga nze akola mu office siina mizigo I mean we should turekera okunyooma emirimu tugenda lidio olw'obudde I want us to get njagala obampereyo message abakyala nga tujaguza olunaku lwaffe olunaku olwaleero message egenda obbayisa mu mwezi guno naddala abakyala ngenda kwa message eri abakyala then mpe ne message eri abaami kubanga ffe owabeera omukyala era ojja kusangawo omwami okitegeera ate abasinga tugendera ku orders zaki z'abaami nga bwe tubeera nga tugamba abantu nga twogera ku ngeri akawuka ka mukenenya kasaasaanyizibwamu ng'obuvunaanyizibwa twongera obubateeka ku baami kyenjagala era okukola nga ngamba abaami nti musobola okuplayinga part ennene nnyo mu kufuula bano abakyala okubeera ba stars mu ngeri emu oba endala abasajja bangi batudde ku bakyala baabwe tebabayimusiza ate ng'oba oli awo abakyala basobola okukola ebintu ki ebyamaanyi so abaami mugere n'abakyala bamwe abakyala mubawe chance abakyala muwe asooka akole olabe otegera kale afeiringa omanye kino yakoze ki kyagaana naye nga muwadde ki nekubiriza ebitongole byonna ebiri eyo baleme okuba nga basosola abakyala wajjango somulanga mulema naye she can do something otegera tubawe chance abakyala bwe tubanga ddala tuyina embeera gye twagala okujja like buno abantu bonna boogera ku butabanguko sometimes ngamba batebategeera bulungi muyimusa abakyala mulabe obutabanguko gye bunaava because watunya ebintu stories ng'ebyo simanyi omwami yanyimye sente simanyi omwami bado omukyala wabanga akola really batajja kutunuulira ebintu betagenda kutunuulira so abo nabo abavunaanyizibwa ku bitongole nabo bakole ekyo abaami bakole ekyo then fe abakyala tufeeyo nnyo in case batuwadde chance if they include us we've got a belonging tugezeeko okukola ebyo ebitusuubirwamu
tugezeeko okuba nti tufaayo nnyo okusomesa abaana naddala omwana omuwala ffe bye tulabye olunaku olwaleero challenges njogerako tetwandibiyagaliza bano baana bato kitegeeza ki kitegeeza kusoma abaana abasome so omukyala bw'obeereyo ng'okola omwami ng'alemereddwa numwa nnyo like bwensanga abakyala baganya otwala abaana ku ssomero nagamba omwami tannampa ssente kyokka ate ng'akola okitegeera sometimes neewuunya neŋŋamba tulina okwongera okumanya ennyo Sharon education kyeki bwe tunaategeera oba oliawo kijja tuwa amaanyi so abakyala tukole ebyo ebitusuubirwamu tuleme kukusa abantu bakukusa ssente sente za kikazi za kikazi then I hate these box saving boxes. I hate I've seen abakyala mbalabyeko bangi they put money mu bubox tebalabirira abaana just kubanga they are saving money mu bubox ekyo si kiwagira kale twenza nnyo Lydia Nassali mukozi munnaffe wano ku Delta yakweza programu y'ebintu bizibu buli lwa mukaaga abeerako n'olwekyo tosanye okubanga programu gisuba egenda kuba yanca aleeta abantu abalina stories ez'enjawulo very touching but very educative n'omanya nti nange kino wekintuukako lwaki kyajja akale tugenda beerekereza ate munnange program endala zisobole okubanga zidda ani mukyala kigwogamba this woman inspires me. Who inspires you? Natugenda. One woman that you look up nogamba Sharon ono mukyala she inspires me but ujeyo ng'omwogedde. Of course mama wange. Your mom, she inspires you. Abanji naye ye entandikwa nti bwe mutunulira. My mom inspires me and my daughters. Really? Yeah. Your daughters inspires you? Yeah. Bannange njamuza tunnyonnyola abaana abato bano bamuinspiringa batya kale akulwagolo katukole Hudson Kigozi Salongo Lusiba Aman mu control room Brenda ku camera atubagala nnyo ddala abakyala go have fun love yourself no one is going to love you love yourself appreciate yourself musibe bulungi